tuli wano fana ku nsonga mpuzimizi. Mu ofiisi y'amaka n'abaana e Kayunga, musajja mukulu Zaddo Kisengendo ow'emyaka 6 jakedde nga wambagatanye ne mukyala we yanoba okutuula mu nsonga z'okumuwa abaana be yanoba nabo. Nsaba abaana so si ye neetaaga abaana kuba ye yaneegaana abaana tebanneegaanangako. Ssemakona asazeewo okukala emmunye ategeezezza nga mukyala we okunoba bwe yeetumiikiriza yekka awatali wadde oluyombo n'agenda n'abasajja abalala. Nasigala ng'akozesa ebyange ebya famire zange ng'ate ali mu babe agamba alabirira babe aye n'ansiiga ettaka ndisibalabirira ate ng'ebyange byakozesa. Ekyewuunyisa nti mu nnyumba mwe yali amutadde okwali n'ekibanja yawasizaamu omusajja okutuuka lwe yagwa n'atandika okufumba mmali ag'enjawulo. Ennyumba egiteekamu omusuze gye nali muzimbidde omusuze n'abeeramu nga yaali wa musajja we era n'azaalirayo n'abaana be. Ennyumba emala emenyeka egwa bwe yagwa yajja n'agijjawo yonna n'agitunda mu gitunda ebyaliko mbadde saanya okugenda mu bingi. Okusinziira ku musajja ono abaana alina abawera kyokka ng'ab'omukyalo ono tebali ku lukangaga lw'abaana be nabwe kikyayagala nabo abatwale babeere ne baana bannaabwe abalala. Kubanga yaneegaana n'atambula n'agenda. Nze kusanira n'ennyumba enjereere kyemaliwo ya bisenge musanvu terimu muntu ey'amaka so si business house. Zaddo ki asinzidde mu ofiisi n'alabula omukyala nti ng'amaze okumuwa abaana be tageza n'amulaba mu maka ge gy'agenda okuteeka abaana bw'ategeezesa nga bw'atalina muntu yamumuwa era waddembe okumwegobako akadde konna w'ayagalira. Era ewange sikulabayo. Bazaala abaana 5 ne tufiirwako omwana ojja kufa bigambo abaana babo kubanse lwaki sesibye kubange balala nesibako ono nandigambye nti wabula kkiriza kimu mpa abaana kiralukangako mpada abaana bange nayigusee. Bw'atyo Zaddo ki ng'amaze okutuusa ensonga ze mukyala we Christine Nayigaga naye aweereddwa omukisa okwennyonnyolako ku bimwogerwako. Ono asoose kwegaana omwami byabadde amusibako nti yanoba ng'agamba nti tanobangako. Okujja gye muli nga njagala tukkaanye ne bba wange nze sinobangako era tutudde nnyo mu nsonga eno nga nze sikkiriza nti yanoba. Mbwabula ekyokumukako okuva mu maka kwe kubanga bba teyamusimira kaabuyonjo ekyaviirako n'omu ku baana b'okufa endwadde ezeekuusa ku bujama ko ye nti ewammwe waawo. Nze bba wange simukyawangako era mbadde ndabirira abaana bange olwa bba wange ng'era n'ekifo ekyo nkikozesa n'ensijamu ebyetaago byabo. Nayigaga atuuse n'okwewuunya bba Zaddo kye kyamutuukako okutuuka okumukyawa ekyenkanidde awo so ng'ate yamuwaananga nga bwakiri abalala bonna mu kiseera ng'amuperereza okumuwasa. Nze yampasa ndi mwana muto n'anzitira fiica yange ey'omusomo ne ndowooza nti ono ye bba wange n'animba ebigambo bingi lwaki ankyawa. Yakujja mukyakumeka nali nsoma siniya siri. Asabye bba amukkiriza akomewo mu maka ge yavaamu ye kennyini yeezimbire kaabuyonjo mbu kati ng'omukyala alina obusobozi obugizimba mbu ne bw'aba atutte abaana naye ayagala abeere nabo. Nsomesezza ezzadde lyaffe emyaka 15 bannaye tubale emyaka 223. Nze nsaba bba wange kyempulira nga kyenjagala mu maaso go nzikiriza ndina obusobozi nzimbe tooyi nzimbe ennyumba nkomewo naawe okomewo. Naye waŋŋamba nti takyanjagala kinnyogoza omutima olw'ensonga nze suuli yange yonna ng'erowooleza mu mwami wange awamu n'abaana baffe. Akulira ensonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'e Kayunga Collins Kafeero asiimye ekikola kya musajja mukulu Zaddo ki okwagala okutandika okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri abaana be mu kaseera kano ng'abasajja abasinga singa omukazi agenda n'abaana taddamu kubagoberera. Abaana bano obugomvi bwe balimu ol'embeera gye balimu kitaabwe waali ng'akyali mulamu omusajja alina abaana 30 essaawa zino ng'ate akyawondera abaana abalala. Yandibadde agamba abaana akole ki abaleke. Bano bakkiriziganyizza omusajja okutwala abaana be wabula ng'awa omukyala olukusa okubalabako wonna w'abayagalidde. Twagala taata atwale abaana bwe bawummula abaana bagende wiiki balabe maama
taata agenda kugenda alaba ono gy'asomera n'oli gy'asomera era atwala obuvunaanyizibwa bwayo kuba leero. Kafeero alagidde abaana obutagezaako kuyingirira mu ntalo z'abazadde baabwe kubanga bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga batemya bukofu. Ng'omuli baana bange tukwate ekkubo limu mu abaana bange nange tudde ewaffe.